Okusoka byonna nabagambyeko twabagambye nabagamba Tikyalumbuye yabagamba nziramu bateesa okwokya amasomero ng'okusoma kuzzeemu naddala amasomero g'abantu bano balina engeri gye bakola okunoonyereza mu ngeri ey'enjawulo bateesa sigenda sooka ku ekyo ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero amagye gazzeemu ne gagenda ewa His Excellency Kyagulanyi ne bongerawo deployment ey'amaanyi ennyo ne bagenda ne bayingira ennyumba ye era ne baaza ne batwala buli kimu kyonna kye baali baalekawo kyonna ne bakitwala bakyaliwo munda n'ebweru naye baayongedde okujja okwaza ennyumba okugifuukuza n'ebirala byonna n'ekirala era ekyabaddewo ekyo bakikola wano okubanga waliwo abaana abaliwo abaasigalawo abaliwo abakuumawo babalobeseza eno ku ebyo naye eri wammanga wabaayo emikolo wabaayo okusamira kubanga geeti zonna be baziriko era n'ababeera ewaka balina limiti we balina okukoma eri ne batagendayo eri wammanga eri wabaddeyo emikolo era egy'abasawo ab'ekinnansi kati wano ne bakulaga kino ne bagenda mu nnyumba ne bafuukuza ne bakola batya ne bakola batya era pulezidenti akitaddeyo naye edda bwe twali mu primary nga tusamba emipiira twalinanga oluyimba nga tugamba nti kufa abalowooza ekyo kitono kufa abalowooza ekyo kitono awo nno baba bakubyeyo emu nga gwolina 0 kufa abalowooza ekyo kitono ne mubakuba equalizer goolo empale gwagiwanirire n'okuba ey'okusatu beyokuna abaana be be batagoba tebadda abatagoba tebadda olwo nga tubakubye 7 ku 1 okitegedde kale kyekyo kyabadde wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu twogerako ebyogeddwa tetusobola kusukka waakomye kale okwokya amasomero bagenda kwokya essomero ly'e Kawaala Primary School amasomero ge bagenda okusooka okwokya kuliko Kawaala Primary School waliwo staff akirimu ne kuba gateman kuliko akirimu okunoonyereza kwabwe kulaga bwe kuti essomero eryo n'abalisomesezaamu bali anti government bannannyini essomero n'abazadde abasomesezaawo abaana bano bwe bakola assessment yaabwe ba anti government bokka be basomesezaawo abaana Kawaala Primary School government egenda gyokya mulimu omu ali ku management ku staff y'essomero ali mu kintu ekyo gwe sinategeera ne kuba sirikale kuba gate gundi ba watchdogs ba watchmen abali awo nawo waliwo omwakirimu bali babiri kuba kuumi ne ku staff kuliko buli wamu waliwo omu be bantu aba nga bakolagana ne government be bagenda okwokya Kawaala Primary School nannyiriro oba n'abasomesezaamu bali anti government according to their research ako nkatiikinze amaka ga president nago gawedde abantu abali e Canada nga mubeera ne muka Hudu Hussein abantu abali e Canada nga mubeera ne muka RDC gwe bayita Hudu Hussein yabajjamu mbuno azze okunoonya asylum si oyo muka Hudu Hussein munoonya naye asylum nedda munoonya naye asylum nedda munoonya naye asylum
mumanyi lwaki ebintu byammwe tebitambula musobola okwebuuza lwaki muli obutwa si oyo mwegendereze nkomyawo sijja bagamba bingi kankomaawo ab'e Canada mbamazi kangende ku nsonga endala oyo omukazi bwe mutamuwa katwa n'afiira e Canada agenda batta abamalewo mukimanyi Mukahudu Hussein mmwe ababeera naye mbu munoonya asayiramu naye mukakasa munoonya asayiramu naye amanya ge ye Shamim former youth councillor Kisenyi Kampala Central zensirise olunaku lw'eggulo nazze ne mbagamba mu securitarati ze nabaleetedde eggulo ne mbagamba nti Museveni ateesa okukuba olusozi mu Kampala mu Uganda lufiiremu abantu abali wakati w'2,000 ne 10,000 afune emirambo egiwera oba 250 oba 2,000 n'emirambo nga miyitirivu nnyo ani ajjukira ekintu ekyo 2,000 ku 5,000 ani ajjukira ekintu ekyo genda olwaliro ku CNN genda ku CNN olwaleero luno Congo waliwo amawulire agafulumye Congo nti Rwanda ekubye olusozi erina olusozi lwekubye ndowooza nga minerals ng'oba esima minerals naye bw'ebadde lutandika lukubi lwonna abantu abasoba mu 200,000 ne bafa olusozi lubuuse ne lubumbulukuka ne luba emirirwano abantu abasoba mu 200,000 ne bafa eyo ebadde test gye baagala okukola e Uganda genda ku CNN mbadde ntaddeyo post eyo n'enjijjayo mbadde njitaddeyo n'enjijjayo ku page nyine ensonga lwaki njijjayo ngenda gizzaayo ndowooza mubadde mugirabyeko naye n'enjiwanulayo nyine ensonga lwaki njiwanuddeyo gye sigenda bagamba ngenda kuddamu ngizeeyo wulira bakubye olusozi ne lusammuka ne lubumbulukuka abantu bagambye abantu 100,000 abasoba mu 100,000 over 200 people bafudde eyo ebadde testi gye babadde mu miitingi lwakuba olumu ebintu biba tebiggwayo bulungi naye ng'osobola obbiroba n'obifuna ekyo kye bagezesereze Congo bakyagala Uganda bakuba olusozi kifaanane nga natural disaster nabagambye mu vidiyo y'eggulo nti Museveni yagambye agenda kutulumya enjala ng'atulemesa agriculture kyasooseeko mukyere mulabye bwalonze management new management egenda okumanaginga wetlands alwanyisa mukyere enjala gye yagambye gyagenda okutulumya esinga eya 94 ku 97 asookedde ku mukyere new management ya wetland mukalabyeko mbadde mbutaddeyo 2 ne mbuwanulayo nyina ensonga lwaki mbuwanuddeyo naye ngenda bukomyawo guninziremu mbuteekeyo
asookedde ku muceere ali mu bwangu alina ekintu ekimugoba ali mu bwangu olusozi bamaze okulutestinga kakati nga bwe baba nga batestingisizza kilo 12 kati amanye nti senga akozesa kilo 40 abadde ayagala kukwasa esinga gundi bweneebeera gravity gundi yakyo bweneebeera ekongo abantu abasoba mu 10,000 bafudde ababadde basemberedde olusozi wabula yo kongo egamba Rwanda yiye ekikoze mbwe ng'egira mining ekubye olusozi esobole okujjayo ebyobugagga mu ttaka eyo testing 1-2 bagibaddemu mu meeting e Kampala nga baagala kikola Uganda kyankoze bubi mama waffe oli ow'oluzungu yabadde alina okukola programu eyo eggulu yabadde alina okukola programu eyo senga yabadde akikoze mu luzungu kyandibadde ate kitukoze bulungi nnyo to expose abantu bano naye eggulu yabadde yalina ebyamukutte n'atayisaawo programu eyo n'atagiyisaawo naye ffe abooluganda twakikulembedde era twakyogedde era kibaddewo kati wulira kye nabagambyeko eggundi ekyalisafu ebyo bye beetooloolera mu nnyonyi mbuno bamutulaki bamugobye nabagambye kigenda katinga across gundi gavumenti nga bakyusakyusa bwe bati byonna biggwekerera mu muhoozi ku bwa CDF naye baagala bakulaga nti bisafu ziri nnyo muhoozi yali mu kuva ku bwa CDF bamukweke mama oli ow'oluzungu ajja kuba abiteekayo tugenda kukwatagana naye era tugenda kuddamu ebintu bingi nnyo mu programu ez'oluzungu twagala tubuulire bannakenya ani yakuba Bufumbi building yayimirirawa yali mu baani byava Kampala Museveni yakuba Bufumbi building teriyo Al-Shabaab yakuba Kenya bakulimba teriyo Al-Shabaab yakuba Kenya Museveni omutujju Museveni yakuba Bufumbi building yakuba Kenya emirundi gyonna gye bakuba Kenya yali Museveni era yasooka nanga Museveni sirike nedda kati katubize mu luzungu tubiwese enieni Mukama yeebala okutuleeterayo ow'oluzungu kale eyo tuvuddeyo kiki ekirala ekiriwo kati mu security rights ne mu politics tugende ne mu kigambo kya Katonda okusooka byonna akalulu k'e Masaka mwakalabye saagala kukagenda mu nnyo naye leka mbabuulireko ebimu ebiriyo omanyi Ssempijja oyo avudde wala ne Museveni nga Museveni tannaba na kuba pulezidenti baali aba ne Ssempijja oyo era Ssempijja nabagamba yasooka kuba ddiisi w'Empigi mbo balina endagaano zaabwe ne Museveni era Ssempijja okugezaako okuwaaba nti bakole recount yabadde amaze ng'agamba Museveni nti abasajja bantwala kubanga yabadde akireese nga ye ne muwala we bonna baagala kubeera mu politics w'ebitundu byawo kati ekya Ssempijja Museveni naali takiyingiramu ng'empiki ziri zitya nga bakozesa Anita Among era Ssempijja yalituma Anita Among n'amugamba genda ogambe Museveni endagaano zaffe azerabidde aziyiye nange nziyuwe nedda endagaano azimenye nange nzimenye yerabidde kye twayogera yerabidde kyalina okukola nange nkiyuwe olwo nga baganye okukola recount kugundize Museveni okutowa order nti nno baddemu babale bayisewo Ssempijja Museveni n'atuula n'abala empiki n'agamba bw'ati
karakita ya Nammeera agyetaaga mu NRM mbu talina karakita eyo tagirina mu politics. Omuntu ataswala, omuntu amala gajira, omuntu atalina ayogerera ne webitajjira mbu ate nga muvubuka. Kakati n'agamba bw'ati olw'okusika bajjenizi Nammeera amwetaaga kwe kutowa order nti Nammeera ayitewo. Era Museveni n'agamba Ssempijja gwe ngenda kuwa bwa minisita owa MP buleke, gwe ngenda kuwa bwa minisita kati kampe Nammeera yajje olw'ensonga mbweza abajjenizi kubanga NRM ebuutikiddwa abakadde kati bayagalayo omuvubuka ate nga talina magezi ng'alina ekimwa kya wansi kinene bwe kiti kiringanga ejjiikese n'enva ku lumbe. Alina ekimwa kya wansi kiriwo ekiti kirebera okitega nkondo kisobola n'okusena enva mu lumbe. Kati mbw'ayagala kalakita eyo kyekyaleese Nammeere ne bakola byonna ebimenya amateeka Nammeere ne bamuleeta kubambu kalakita eyo Museveni agimiisinga. Era waliwo post gy'agenda okuwa Nammeere either mu parliament oba mu gavumenti bw'aba atuuseeyo. Okitegedde kubanga amiisinga ekimwa kya wansi ekinene bwe kityo. Eyo nvuddeyo. Okay. Abantu bonna abalangirirwa mu NUP abayitamu mu general elections mu ba MPs ne mu ba chairpersons aba districts 90% kyovula banga waliwo ddire mu kubalangirira, waliwo ebyali emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka okubalangirira okubakkiriza nti abo balangirirwe baali balina n'okuteekako emikono ku mpapula nti bagenda kuggyamu omuliro, tebagenda kusitula bantu. Naye ate n'abaagwa ababbibwa era nabo 90% baddizibwa bye baateekamu mu kampeyini ne bye bandifunye nga bayingidde palamenti. Nkikuddemu kiwulire. Abaalangirirwa omuli ba Lord Mayor, ba Mayor, ba MP 90% bamala bakozesa ndagaano. Ekisanja ekiwedde Museveni okufuga palamenti yagifugira ku mulambo gwa Sseggirinya. Yasooka n'amusiba nga bw'atiisa bano ngenda kukola ekya Sseggirinya. Ne basooka ne batya ekkomera n'amala n'amutta. Ne basirika nga bagamba ngenda bakola ekya Sseggirinya. Immediately nga bakamala okulonda yakikoze Muwanga Kivumbi n'amukuba munda. Buli omu amugamba ngenda kukola ekya Kivumbi. Kyova olaba bonna emitwe baagizza munda ng'enfudu. Enfudu kasayeeka ng'ekintu ng'eddayo ng'ekola ekiyinja ng'ebeera awo. Abaagwa abamu 90%. Kati bw'oba toli mu 90 tonzijonkera kuba mujja kujja wano mugambe muno biki 90% kitegeeza waliyo ka percentage akatono akaagaana naye nga be batono. Abaagwa baabaddiza ssente zaabwe ze baayonoona mu bululu. Abaayitamu olwedde baakwata dde omusimbi ogusookerwako immediately. Kyova olaba waliwo ddire mu kulangirira omala kusayininga. Era kati abamu bali ku mirimu emitongole egya harmonization. Naye wulira kyonna kikiri
akalulu ka 2026 ke kajjako Museveni. Kanoonye, kalonde, kakuume, akabbe, kabanje. Byonna bw'amala obbikola weewaawo Museveni agenda kuvaako. Nkikuddiremu okiwulire. Museveni agenda kuvaako. Teekawo abiri. Mukama yeebale, mwebale tulyamu nkwe. Mwebale tulyamu nkwe. Mutuliddemu enkwe ebiyenje byammwe Kamungolonze ndigenda ne Bobi wange. Kamungolo ndigenda ne Bobi wange. Nze nja kutambula ne Bobi paka. Tokaaba. Omutima tegukuluma. Abataali baffe tebalina kuba baffe. Tugenda mu Uganda erikkiriya. Nabagamba abafuutu soja be baali gumite be baali basobola okuwangula ebifo ebyo ne basigala nga boogera olulimi olu. Senga twakwata Wayiza ne tumuwa Kawempe. Wayiza n'awangula Kawempe. Wayiza ne tumuwa tiketi ya MP n'awangula Kawempe. Ogenda mugamba ki? Senga twakwata Kalyango ne tumuwa Mpigi North. Kalyango ne tukwata Kalyango ne tumugamba gwo wa Mawokota North tuulaawo. Kyogamba talina bbaluwa ya mukaaga ne tumugamba Kalyango tuulaawo. Ne tukwata bafuutu soja bokka anti mmwe mutya amakomera. Mututte ebifo ebirwana kyokka ate mutya amakomera. Kubifaawo muvaayo nkugambye mwena bwe kituuka mu action ne mubula. Olivia Lutaya bamusiba n'akomawo ne baddamu ne bamusiba n'addayo kye yayogera ng'ali bweru kyayogera ng'ali mu kkomera. Asadamani Makebe. Asadamani alwana entalo. Mungamba mbune naafu. Nga nze gwe bavumango ga mbune naafu kyo temumugambako nga ekyo kibeera ennaafu eri kiki. Bana y'abaana bali baagala entalo. Kanveeyo wamaaso kanveeyo nze nyina ebyamakulu ku ttebo yange wamawulira. Kale kizibu nnyo okukkiriza bwe bakugamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu yaliibwamu olukwe nga n'abamulyamu olukwe basajja bakukunavu mu kibiina kya National Unity Platform. Ne bw'olaba musajja wattu abonaabona ali kazinga kake yekka yeesiga bannabyabufuzi n'alowooza nti oba oli awo banaamutambulizaako enjiri ya protestive vote mu bannayuganda. Baabyogeranga nga banoonya akalulu kubanga bo babala bifo kubeera mu palamenti bafunenga omusaala eggwanga lyabwe olwo balitunde. Batunze eggwanga lyabwe olw'omulugube. Kyagulanyi Robert Ssentamu ye yasaddaaka bulamu n'agamba nti oba kuttibwa kanzitibwe naye nga nnwaniridde ensi y'abajjajjange. Kituufu omulimo gwagukoze naye nga bw'omanyi nti agali awamu galuma ennyama, n'agamba nti sijja kusobola kugumalako nga ndi bw'omu. Kanfuneyo abakulembeze bempulira nga waakiri bo bali ggumite bananyambako okutambuza enjiri eno mu bannayuganda n'ebuna, ne bwe mba nga siriiwo oba bankutte oba banzise, abantu abo bananyambangako okwongerayo enjiri mu bannayuganda waakiri Uganda yo yeenunule. Bano balowooza ku nsawo zaabwe. Bwe baalaba ng'ekintu kikutte omuliro mu bannayuganda bonna baawera nti tugenda mu protestive vote, badduka misinde ne batuula ne Museveni ku mmeeza emu babagaininge okukakkanyiza embeera eno mpaaki. Bwe bakkaanya bangi baalangirirwa era buli munnayuganda agamba nti NUP twayoola ebifo wano mu Buganda. Twali b'amaanyi twakola ekisoboka. Kumbe Mwai Museveni yasobola obbawambako ebifo ebyo byonna n'alangiriramu ababe. Nga bwe tuzze tukirabako nti waliwo yakwata ekyokusatu
nga NRM ne bijja nga bamulangiridde nga yakutta ekisooka. Kitegeeza nti nabano abalala bonna be baalangirira tegaali maanyi gaabwe era tegaali magezi gaabwe. Baali basobola obutabalangirira, naye olw'endagaano eyaliwo, munnyambe mulye mu Kyagulanyi olukwe mukkakkanye abantu bammwe tebageza ne beeyiwa ku nguudo nga tukutte mu kalulu. Bakkiriza ne balya n'okunywa ne banywa. Era bwe twali tutandika protestive vote, be baagambanga abantu nti bannaye tubiveemu tutaase obulamu, omusajja mukambwe. Abamu bwe baawuliranga ku maloboozi g'abakulembeze baakugambanga nti tetulina gye tweyongera ate oba gundi ayogedde. Era essaawa eno tebafaayo kumanya biki biri ku Pulezidenti Kyagulanyi Robert Ssentamu, kiseera ki kyayitamu, wa gy'ali. Bafa kimu nti ye ennaku nga ziruddewo okutuuka ze tulayirirako, kubanga bo baagala kugenda mu Paalamenti bali ebittafutafu. Naye beerabidde nti Munnayuganda y'asibibwa y'abonaabona. Bwe tubeera mu mbeera embi, ffe abalonzi ffe tuyisibwa obubi, ffe tukosebwa embeera. Kati ku mulundi guno tulina okukitegeera nti Bannayuganda tuli ku lwaffe. Be tulowooza okutulwanirira balowooza ku lulimi lumu ssente. Kale nno twebeereremu tununule eggwanga lyaffe nga tuliggyemu bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe.